Ekyamateeka essuula 2 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Bw'otabaalanga okulwana n'abalabe bo n'olaba embalaasi n'amagaali g'abantu abakusinga obungi, tobatyanga, kubanga Mukama Katonda waali wamu naawe eyakuggya mu nsi y'e Misiri. Awo olunaatuukanga bwe munaasembereranga olutalo, kabona anajjanga n'ayogera n'abantu n'abagamba nti, "Wulira ggwe Isirayiri, musemberera olutalo leero okulwana n'abalabe bammwe. Omutima gwammwe teguddiriranga. Temutya so temukankana, so temubatekemukira, kubanga Mukama Katonda wammwe ye wuuyo agenda nammwe, abalwanirira eri abalabe bammwe okubalokola." Era abaami banaayogeranga n'abantu nga bagamba nti, "Muntu kyali wano eyazimba ennyumba empya so nga tannagitukuza. Agenda addeyo eka aleme okufiira mu lutalo, omulala n'agitukuza. Era muntu kyali wano eyasimba olusuku olw'emizabbibu so nga tannalya ku bibala byalwo. Agenda addeyo eka aleme okufiira mu lutalo, omulala n'alya ebibala byalwo. Era muntu kyali wano eyayogereza omukazi so nga tannamuwasa. Agenda addeyo eka aleme okufiira mu lutalo, omulala n'amuwasa." Era abaami baneeyongeranga okugamba abantu ne boogera nti, "Muntu kyali wano ate era alina omutima oguddirira. Agenda addeyo eka emitima gy'abaganda be gireme okusaanuuka ng'omutima gwe." Awo olunaatuukanga abaami bwe banaamalanga okwogera n'abantu, banassangawo abakulu b'eggye okukulembera abantu. Bw'onoosembereranga ekibuga okulwana nakyo, n'olyoka okirangiriranga emirembe. Awo olunaatuukanga bwe kinaddangamu eby'emirembe ne kikuggulirawo, abantu bonna abalabika omwo banaafuukanga ab'omusolo era banaakuweerezanga. Era bwe kitakkirizanga kulagaana mirembe naawe, naye nga kyagala okulwana naawe, n'olyoka okizingizanga. Era Mukama Katonda wo bw'anaakigabulanga mu mukono gwo, onottanga buli musajja wamu n'obwogi obw'ekitala. Naye abakazi n'abaana abato n'ebisibo ne byonna ebiri mu kibuga, omunyago gwakyo gwonna oneetwaliranga okuba omunyago, era onoolyanga omunyago gw'abalabe bo Mukama Katonda wo gwe yakuwa. Bw'otyo bw'onookolanga ebibuga byonna ebikuli ewala ennyo, ebitali bya ku bibuga by'amawanga gano. Mukama Katonda wo baakuwa okuba obusika, towonyangako kintu ekissa omukka kiremenga okufa, naye onoobazikiririzanga ddala Omukiiti n'Omwamoli, Omukanani n'Omuperezi, Omukiivi n'Omuyebusi, nga Mukama Katonda wo bwe yakulagira, balemenga okubayigiriza okukola ng'eby'emizizo byabwe byonna bwe biri, bye baakoleranga bakatonda baabwe, bwe mutyo mwandisobezza Mukama Katonda wammwe. Bw'onoomalanga ebiro bingi ng'ozingizza ekibuga, ng'olwana nakyo okukinyaga, tozikirizanga miti gyakyo ng'ogigalulira embaawo, kubanga oyinza okugiryako, era togitemanga, kubanga omuti ogw'omu nsiko muntu gwe okuguzingiza gwo. Emiti egyo gyokka gy'omanye nga si miti gya kulyako, gy'onoozikirizanga gy'onootemanga, era onoozimbiranga ebigo ku kibuga ekirwana naawe okutuusa lwe kirigwa.